tukyali ku fake democracy, fake opposition. Nabagambi Munnayuganda tuli mu domestic policy. Kwata video gisharingire paka ku muntu asembayo kubanga this is a do or die. Nkidamu this is a do or die kubanga omusajja ono tukusobola kumumenya Kyagulanyi. Akole effort ye yonna. Bannayuganda tugata amaanyi gaffe. Tubenga tusuula akasajja. Bana abasajja bannakigwanyizi empise ziri wano zijjezo buzibu zikoleki zijje zitwale zaagala kututeeka mu ndagaano wabula mu ndagaano eyo nga share yaabwe mu New Uganda bamaze dojji negotiating nga kyebaliko ne bagamba nti alliance yaabwe webanga ntuufu dada nga bali kulwa bannayuganda kukyuka bajje mu people power that is my challenge to them bajje mu people power okitegera ne batusiriwaza Munnayuganda gowe nawe nayagala eddembe ye mu 2026 vote wise the protest vote tugamba olaba manvuli tikinga kidamu tugamba olaba manvuli tikinga sikutwala mu bino bya alliance byabwe byebaga tutwala bano Elias Lukwago mukitegera mutulonde ekibumbe simanyi tulonde akasimbo kamu simanyi batulete kamo kukulu simanyi nga Elias Lukwago wali wa KCC etulete ekimotoka kya Kasasiro mbona be kimotoka kya Kasasiro tikinga nedda baba fe tugamba teri bya alliance wemba mwagala muje mu people power movement jemba mwegattireyo obasite mwagala people power movement back off mubireke oshegera period the thing is simple oshegera ekintu ekyo Munnayuganda njagala otunuulye ekifaananyi kino okiraba olaba ekifaananyi kino njagala okyetegereze kiki kyolaba mu ekyo ekifaananyi kiki kyolaba gano bwe buyinza bwa Uganda nakugamba his excellency Kyagulanyi ke yakwata ku pesa eryo kyagwadda oshegera kati eno panic mode gye bali mbakimanyi nti omusajja amapesa gonna agagase eno puzzle gye twali tulina okugatta his excellency Kyagulanyi gye yagatta kino ekifaananyi kino si kyakakati nabagamba Museveni n'aviirako mu history kye nali njogera nali nkitegeeza wabula ne mbagamba nti eno revolution ngenda gibasomesa mu series njagala mulabe fake y'Abalukwago ne Museveni kino kiki wala ekifaananyi kino kuliko governor kuliko Sir Edward Luwangula Muteesa owokubiri kuliko omukama wa Bunyoro kuliko omukama wa Tooro kuliko omugabe wa Nkole kwali ye puzzle efuga Uganda eyo gemaanyi ga Uganda amatuufu ono kugambye governor Munnayuganda ogenda kumbuuza nga kyabazinga wa Busoga tetumulabako yes ekyo ekibuuzo nkisuubira kankibanyonyole olaba Sir Edward Luwangula Muteesa owokubiri wayimiridde wano waali yali ayimiridde mu bifo bibiri bitya kubanga nakugambye kabaka crisis wetuuka mu mwaka gwa 1953 PUPU eya Busoga yegatta ku Buganda kitegezo nayimiridde mu position za mirundi emeka ebiri onayimiridde ku Buganda ne Busoga yensonga lwaki wa Busoga yeto omulabawo waneno mu kino ekifaananyi kugambye kino ekifaananyi bali kuki bali lero muje muita state house je muita state house lero we bali ekifaananyi kino we bakyekubira okitegere ekintu kino nkugambye kuliko governor ono wa foreign policy je tubadde tuli mu season 1 ono governor are representing foreign policies then bano ne ba representing other kingdoms ezikolaki ezigaba obuyinza muki mu Uganda awo then number togenda kumbuuza America ngate tumulabawo yes no America naita aliwo lwaki American foreign policy twajingira mwaka gwa 1962 we twajingira after independence nekifaananyi kino kya mwaka gwa 1960 nga twetegekera akaluko mu 1962 mwebiri nkugambye eno gundi enki parliament ya mweje muita parliament edde yali legiko yakolebwa mwaka gwa 1958 eno ekifaananyi kino bwe buyinza bwa Uganda we buli gemanyi eno puzzle his excellency Kyagulanyi yali ayina okugatta okigere ekintu ekyo kyogamba abawumba tutu bano ababatusiriwaza bagalo tutwala mu byalliance byabwe byekisiru ekintu ekyo bali tebakimanyi nti amaanyi ga Uganda gasokera mu bazungu bali tebakimanyi the constitution je tuli mu democracy ne human rights zali za bazungu bali tebakimanyi bana abasajja batusiriwaza nena akulaga nti constitution ya Museveni ye yamanyi okitegera Elias Lukwago natandika okukola ki nkugambye enzira ku Elias Lukwago nkujira kubagwe mufere wa mateeka mu Uganda obadde mufere nzija bo bakulaga nti constitution ya Museveni ebadde yamanyi nnyo n'okusinga ki buli kimu bogera constitution ya Museveni n'obabuuza democracy ne human rights za Museveni for all along mbadde mukola ki emyaka 2 omuntu omunajja nakakasa ono tasitavaako na mmondo ono Museveni tavaako na kalulu tosobola kuba Museveni kalulu n'avaako naye nga buli mwaka tumulaba jana participating mu kalulu buli mwaka jana participating mu kalulu omu n'amala mu parliament emyaka 10 ngamba Elias Lukwago n'avaayo najja ku bwalo dime kati myaka 15 okitegeera nga basuusiriwaza bannayuganda basayininga omusimbi kasasiro emyala amataba byonna bikyatta abantu naye muyayo yakugamba nze siina buyinza talina buyinza okola kimu ekyo ekifo ky'otalina mu buyinza lwaki to elevating n'ogenda n'obuyinza bana abasajja batusiriwaza kasasiro waabwe
batusiriwaza mu Uganda. President kyenkusaba webanga National Unity Platform yimiridde kumanyi g'abantu tusaba tuyimiriye ku stand yaffe y'amanyi g'abantu abaami bano babagala twegattako bajje mu People Power Movement. Alliance gye bagenda tuteekamu ya kisiru wadde secretariat tempulirize ekyange njagala nkireke ku record bana abasajja bafere. What do they have to put on the table? Kiche balina Elias Lukwago yakyalina amaanyi kala akubettua bonna beegatte lumu bekubettua webasitula crowds tutegere nti okay bano balina numbers naye baba tebalina nga be balimu mu season 1 nga be baliko tebatawana kujje nobagala tukozesa. They are the same people abatukwata ne batuvuma Semujunganda nga atuvuma Semujunganda ne Elias Lukwago bebamu Mbalaka Munyagwa ku TV atuberako yakyogera mu lwatu abantu abo sibagala leero Alliance tujagazaaki if Winnie Kiza can betray her own people abantu bomu kitundu kye what about us? Tulabye Museveni asanyizawo bannange obutwa bano bote babukolayo obutwa bano tebuliiwo okuba nti bamu challenges emyaka 2 bannawe bameka bagenze Magombe abaana ba FDC abasubiddwa Besigye akozeewo ki abaana ba FDC mulwana wuli yafanga mbuzi yafiireeyo naye mumanyi mulwana ennyimba ze yateeka omubiri gwe yayiwawo leero kwata kukingisa olabe ekiddako president batampostingirewo njagala mundeetere mulwana ku page ya Besigye mumuleete oshegere ekintu kino bana abasajja batuzanyidde ku bwongo so kino ekifaananyi kino ye power ya Uganda yeyo others zino bazibalanga chifudomuzi kubanga nakugamba nti akaluko omwaka gwa 1900 nkaga mu ebiri teka Uganda yona teyalonda some areas zezalonda then ne bakibalirawo naye nga bali besinga okwetaaga nnyo Buganda Kingdom ekoleki yegatte mu kalulu naye kugambye olwedde waliwo ekiwankyani kya Apollo Milton Obote kyaliwo kakati waneeno ekintu kino bano bakabaka bemulaba be bali representinga kingdoms ne cultures. His Excellency Kyagulanyi kyakoze n'agatta obwakabaka bonna n'atugatta abantu oba olidda n'atugatta Museveni abadde atufugira mu divide and rule. Museveni abadde atufugira ne ba Elias Lukwago ngano bali mu divide and rule we bateekawo butalo leero DP erwanye ne FDC simanyi FDC eganye okwegatta ku gundi buli bagamba unification uli babadde boogera ku Alliance ebibiina bino nga bigaana okwegatta nga tugamba ekyatulemeseza okuwangula Museveni ebibiina byaganye okwegatta naye mukakasa nti ebibiina bibadde bijjako Museveni kino ekifaananyi mulimu ekibiina kimu kino ekifaananyi bantu be baliwo one nkugambe ono governor representing foreign policies then banena bakabaka abasigadde bali representing kingdoms chiefdoms teziriiwo nkugambye kingdoms kwa kingdoms zezigaba obuyinza mu Uganda okitegere ekintu ekyo they are the majority population. These are the majorities okitegera mu Uganda mu system. These are the majorities kingdoms kugambye Busoga teriiwo olw'ensonga bali bakoze alliance ne Buganda okategedde akantu ako so ne baneno bo batuzanyira ku mitwe nakugambye tuli mu foreign mu domestic police kati tuli mu domestic police Elias Lukwago imwe over my dead body ekyo kyonki bakakasa I will expose you to the fullest basajja mmwe bana abasajja bankwe nnyo woba oyagala abasajja bakyasinze enkwe kugambye bano His Excellency Kyagulanyi bwe bamulaba babala musuwa gwa bulamu bagala kumutema bamutte kyebaliko abo bagala kumutta kuba tomanyi kyabasuuzizza ekisooka ekifaananyi kino yagatta puzzle yeyo yennyini kino kye nabagamba we yali ali waneno ewali governor waatudde nabagamba ono omusajja ekigenda okujja mu Uganda just watch the space okitegera kati bonna bali mu panic mode balaba kaliya zaabwe zigwa these are career politicians nakugambye Elias Lukwago emisango gy'abadde awangula abadde agiwangulira ku ssimu basooka kwekubira na mulamuzi nagaa kati ndeeta omulamuzi guno lolo ya Elias Lukwago ngenda gibanyonyola gy'abadde akola gye tugenda mu maaso baffe opposition sinnagivaako kubanga mu Uganda ky'olina okumanya domestic policies Museveni tafugira mbana abantu abangi mbadde mulaba nti NRM ina bakaba parliament bangi nnyo lwaki tokuba bakaba parliament ba NRM Museveni afugira mu opposition domestic policies zikolera mu opposition mwezikolera kwe guli sente Museveni mwabadde ayitira okufuna sente Museveni mwabadde ayitira okusportinga abantu abatamuwagira Museveni mwabadde ayitira okukola buli mivuyo gye mugundi mu opposition yeyo naye kati webajja wano nga bakusiriwaza amateeka gabadde gayita olw'ensonga nti Museveni alina ababaka bangi nonsense ani gwe mugenda okusiriwaza so muna Uganda mwangambye sijjamu wano teri kujja tugenda kutinkula buli kitabo tukikube ku mmeeza teri kutusiriwaza wano for God and my country Uganda people power our
akutawanya oyina omukyala nga akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp